ndine mukulu Hakim Mubiru, ate ndine mukulu Freeman, the mighty Freeman Arnold Musamali mukwano gwa tubeera nnyo naye wano. Naye nga nyongera kujukiza n'olunaku lwaleero Easter Conference weerinyo wano ku St. Focus Center Mengo Kisenyi. Prophet Ebenezer Akonayi bangi mwamulabyeko eggulo n'olunaku lwaleero weeri. Easter Conference egenda kubanga ekomanga ennaku z'omwezi mukaaga, so tosaanye kubanga osubwa ennaku zineeno. Leero lunaku lwa public holiday, lunaku teruli bize nnyo, osobola okuyitako wano ku St. Focus Center Mengo Kisenyi ate n'osabako wamu naffe. Musamali, soko obuze ku bantu. Leero nze naye ennaku ekuluma. Ennaku y'amaanyi nnyo kuba ne story gy'osoosozza nnyo ku briefing nga tugenda kujja ku mpewo. Ate yeeyongedde okumalamu nnyo amaanyi. Naye abalabi baffe aba Kingdom Television tubabuzaako nti mwebalekeera temututega buli Lwakutaano n'ennaku zonna ezisigadde nawe tubasiifa abalyo naye ne mubanga bambi muteekako ne mutulaba. So mbaagaliza abantu abasinga obungi bonna mbaagaliza Pasika ennungi leero Lwakutaano, Good Friday. Let's enjoy responsibly. Timulaba kati ebigenda mu maaso. Omuntu ayingira n'afumita abaana we batyo kati ate olumwe abagenda mu mabbaala kinaabeera kitya. So twegendereze most especially nga agencies ezisinga obungi kati ziri mu kuteekayo budget okubaako ne ze byezifuna, so tomanya n'ebimu biyinza okuba nga bijjiramu lwa nsonga ng'ezo naye tujja kyekoonako mu maaso awo. Mpozi njagala gumyako n'aba family ya muganda waffe Arnold Mukose tutera okubeerako naye wano. Yali wano actually, yali wano week eyo. Last week nali manyi ndowooza baddako okukwata yali nze era nasooka neneekwekamuko ng'amanyi balayika kati nzaddako naye we nalabye mu koota ate omusango gwe baali bamutaddeko nendabanga ate ffe si bye twali tunyumyako nali manyi computer misuse mpozi oba na ekyekirala awo kye twayogerako nga kinyiga nnyo gavumenti yali corporate ne computer ensonga z'okufulumya kwa Kyagulanyi ng'amanyi oba byeruusu byebigize oluusi tulina gwe tunyiiziza naye sometimes bannamawulire omanyi ffe twasoma amawulire Sebugenyi, there is no fake news. Tuvunula bubi ekintu, there is no fake news. That's why sometimes bw'oyogera nti there is fake news, that's why we have what we call a disclaimer. Oba kye tuyita okukomawo ate ne weekuba mutima. Kino kyali kibaddeyo ku President Museveni. Daily Monitor yamukolako story naye nga story si ntuufu. Wadde yasooka n'abawoninga naye baavaayo ne bakola ki ne bagamba please we are sorry twarunninga story bweti na bweti naye yo story twagenda ogizuula nga si ntuufu. That's what we call a disclaimer. Nogaa nti si kituufu nga bwe twali tukireese, but it doesn't call for an arrest of someone. Okitegeera though n'ekirala nti waliwo okuzaanyira ku bantu abamu. Nze njagala nkugambe leero tetunagenda mulamwa naye wali ebintu byenjagala okwonakoonako. Omukulu asooka abuuze no ajja kubuuza naye kati wali ebintu ebimu nze bye nagamba abantu in Uganda, most especially journalists and abatula ku panels ezimu aba analysts bandi bonna abatera okubeera ku talk shows, abatera okubeera ku mpewo, abatera okuwandiika about the first family, the president, and the first family, that's the president, abaana ne mukyala we. If you want peace with President Museveni, kino nkiddamu, you're a journalist, you want peace with President Museveni, ye muwandikako kasasiro gw'oyagala yenna. Write about Museveni anything you want. But if you want to know how a leopard is tough, touch its anus. Bw'oba oyagala kumanya nti President Museveni mukambwe, yogera ku bantu bameka, yogera ku mukyala we Mama Janet, yogera ku Natasha, yogera ku Diana, yogera ku Patience. You can talk about General Muhoozi,
yaja kwekwatirako ngayo yaja kwekera akimuza ku bantu yaja kwekolerako yaja kuli Arnold Freeman ite nawe bankute we bakute Arnold mukose ayefe natutandikisa Arnold atuli na yatandisa MU anange musambali so abasingo byo bankubira amasimu nga bagana egwe bagamba kute ne yatese mukose nanga oli mukose nze musambali yatwabuzabuza abalungi abalabi ba Kingdom TV mwasizeyo mutya nno mwebale nnyo mwebale ddala okubanga munange mutugoberera n'ogoberera enteekateeka zonna ezibeera wano ku Kingdom. Nze Hakim Mubiru emirimu gikolera liwo omusumba Pastor Peter Sematimba ku Spar FM awo naye wensinziira okubanga mpeereza eggwanga. Njagala okusaasira bonna abafunye ebizibu ebitaliimu abalwadde abafiiriddwa ebintu bingi mu biseera buli mu wiiki eno ebitabo bibadde bingi olwaffe twafiddwa kojja wange Serowo James twamuziisa awe ebwanga kitalo nnyo ate lawone munaffe Kakooza afiiriddwa Kakooza mukwano gwange twawadde naye ku story namukubira essimu Kakooza yafiiriddwa akola ku baba taata yafudde enteekateeka zose zikyali amaaso naye ebitabo bingi nnyo bannaffe tetuyinza kubuusa abakadde baffe abazadde abassomero lya nasitale oli eggaba abaana babatirimbudde nga batirimbula oba obukoko nojogoba abaana bamukola ki n'okugamba emisa y'emiteejo myaka 2 myaka 3 omwana buli very innocent tebulina kibumanyi kigenda mu maaso akaagala okubanga akaagala kununa kaswiti kokka waliyo kawessanyu nojja n'okasala so kikola kyadde kya nnaku nnyo ate nga kya butujju oyo mutuufu bino bagamba abatujju oyo kubana musaku gwa butujju kuba olumba obwana obutongo obwo obwagala okuzannya obuzannyi wali so kyadde kikolwa kibi nnyo tubasaasira nnyo bazadde baffe neggwanga lina tulisaasira kubanga kino muna ekyakutte ku buli muntu naddala nga muzadde buli omu kyamukutteko kyadde kyantiisa nnyo so embeera yeyo tujagenda mu maaso nga twongera okubikubaganyako ebirowoozo nga mukama akkiriza enteekateeka zonga zinaaba zitambudde nkyaleero kale musamali njagala tutandikire ddala ku nsonga ya ettemu eryabadde gaba omukulu ono Okelo Christopher bwe yalumbidde abaana baneeno obunafu buli luddawa essomero bagamba nti yajja n'asaba ekifo n'akomawo ne bamugamba jangu ne bamuwa ebyetaagisa era n'akomawo omuntu atuuka ate oyingeri n'ekijambiya mu ssomero one at the moment saagala toyingira nnyo but saagala kunenya nnyo essomero naye ate ngenda linenya. I don't want to blame them but I'm going to blame them okiregedde to a smaller extent yes one essomero liri fenced bulungi negate kweri n'abasomesa mwebali abaana webali I believe owa security aina kuba mwami in most cases essomero lina kubeera n'awa security waki omusajja and not one not two essomero lyonna lirina okubeerako abaami abasuuka mu bana 5 mbuuza lwaki kuliko agenda okufumba kubafumbi kuliko abafumba nga bambi I have a reason why I'm giving you that tunula ne bwaba daycare ana agenda okwasa enku era omukyala look I want you to look at that perspective ndina when drawing a point lina essomero bw'abanga security askara ali ku gate mwami kitegeeza ne munda mu premises y'essomero mulina okubeeramu abyama abyalala nga bameka basatu meaning abaami balimu nga bameka bana abaana bano by the time omwami ono weyajjidde okukola ettemu it was between break time ate nga kakompawundi kabwo katunuulira it is well enclosed sinti oli amala gava eri n'ayingira sinti kiki so you want to tell me nti
Ssebugenyi afubutuse wabweru n'ayita wali n'ayingira mu kiraasi nga ticca taliimu. First of all, ticca yabaddewo. Actually, I want to request police ereme kukoma kukwata only that person yakoze yakwatiddwa. Even the teachers who are on duty should be arrested. Even the askari should be arrested. Abantu bebanonyerezaako jasa akatonotono maybe who were not at school athamu nga tewabadde ku duty. But if you are on duty by that time, by that day, balina okubeera munda. Ate sikubakwata nti bagende bakole just statement baveeyo. Because we are talking about abaana bana. Okitegeera? 4 innocent souls abatiddwa. So there was security negligence in the premise. Ey'essomero. 2, obulagajjavu obw'abasomesa. That's why you see me Ssebugenyi, I rather nina ekintu kye nagamba mukyala wange ne mugamba I rather pay a lot of money ku ssomero naye nga omusirikale akuumawo wa mundu balabe mundu olona ebitongole security guard naye nga aliko emundu wekiba mwana wange alina essomo lyagenda osulamu nga lyakisula osasulayo sente. Yes, I rather have that. 2, nga sinaba kudeka mwana wange ku ssomero sikoma mu office nze Ssebugenyi. I'm assuring you I don't stop in office. Ngenda paka omwana wange jasula. Nolabayo. Omwana wange agenda sula. Abazadde bakkirizibwa okugenda. Amasomero agasinga obungi they don't because abaana bo basula omulekera omwana nga tobulayo wagenda kuba. If you cannot have abazadde abamu ku masomero twala omwana n'omuterayo ne case. Waliyo n'abazadde abamu bakwata just baana n'amuteeka mu motoka n'agamba emmotoka ono omwana omutuusa ku geeti bamugulira. Kankole ku ssente musamali katono nnyo enkomawo twongere okulambulula ku nsonga eno n'ebyabaddewo ebyagenze maaso mu bitundu by'eggaba. Katukomewo. Tukomyewo mwebale nnyo kubanga mukyaliko namwe abakatweyungako. Nyongera bongezi kujjukiza nti ffe ku St. Focus Center Mengo Kisenyi tuli mu Easter Conference era ekyagendera ddala maaso wano ku St. Focus Center Mengo Kisenyi. Tulina session 2 ssaawa 6 paka ssaawa 8 ate ssaawa 10 paka ssaawa 4:30. So tosanya kubanga osuwa tuli mu Easter Conference. Ate leero ateera mu ngeri y'enjawulo mazaalibwa g'omu ku bakama baffe President Director Mami Cindy Kiganda tukwagaliza amazaalibwa malungi. Leero lwe yazaalibwa ate n'omukulu Bob Angambye naye yazaalibwa mwezi guno naye simanyi oba lunaku lwe lumu. Simanyi embula lunaku lwe lumu oba bakikola batya naye nga mwenna tubaagaliza amazaalibwa. Mami Cindy, wish you happy birthday today. Ate ne Bob tukwagaliza amazaalibwa malungi lunaku olwaleero mwenna ndowooza bawedde. Joshua asooka obuze ku bantu tunagenda wala ate musamali yabadde alina kamalayo wali eri nga sinagenda wa Hakim. Sooka obuze ku balabi baffe. Omulabi wa KTV nkubuuzaako wasuza otya ate gwe akyali mbuliri nze ndowooza keekadde ozookoke weewaawo nga Easter tugiyingidde mu mbeera ya kiyongobero naye tetukyalina essuubi nti ebintu bikyasobolera ddala okukyuka ne biterera ne bidda ku mulamwa gwe atanafuna Easter beera n'essuubi wiiki yino eggwako beera n'essuubi nti we tutandikidde Friday eno at least ebintu bijja kuba bulungi. Nze kyambadde Shadrack Joshua. Kale musamali wabadde omalayo nga ngende waki ku nsonga y'eggaba. Badde nkyagamba ku nsonga y'eggaba eyo. So I'm waiting for ku Monday. Monday ejja kuba Easter Monday. Ajja kujja lwako ye ku Lwokubiri ku poliisi wali e Naggulu. I believe bajja tuwa report okutugamba bameka be bakutte. But when a motive kuba kasazo tetunamanya motive oba omuntu yandiyise ensonga lwaki omwami yakoze ekintu bwekityo. Some of us ngaba na like me I always tell you tinze sikoma ku kyakungulu kyendabye oba siringa for us Ugandans twerabira mangu. You get it, tugenda kyerabira mangu
waneno you remember saga yali okulyato abantu abafiira ku lyato it took us some little time ne tukola ki ne tukyerabira but some of us I would also call upon some other journalists nga ba investigative journalists nga munoonyerezaako like me we need to dig deeper into this story tulina ogisima nnyo n'amaanyi tumanye we keep following up on this case tetulina kirekeraawo kubanga kigenda bwekito but I believe ku Tuesday police never CID uncle wange Tom Magambo he's a good man I like him era ku department ya CID bakoze kyamaanyi nnyo he's a good man very good I like him era Tom Magambo I salute you mwebali kukola n'amaanyi naye I believe we need to dig deeper into this story nga ngenda maliriza one Sebugenyi njagala otegeera ekintu kimu sometimes tulina scenarios happening nezibeerako ko question marks and at times I need so much omanyi nze I'm not affiliated to PLOU ekibiina kya General Muhoozi I'm not affiliated but I'm affiliated to some of his things ebintu byakola ng'oyo omuntu ye is a no nonsense person General Muhoozi no nonsense mamuyinza okubanga tu we are talking like this but we have some mafia in security kino tekitandise kakati batamale mirundi baze babyogerako mukulu Kirumira yayogera nagamba we have mafia tulina kawukumi muki mu security why would it be quote me right recently bomu wezakuba ku parliament it was in the period whereby security most especially police actually security yona bali mu kakiiko nga basaba sente za budget things happen right now police bali parliament I believe or reporting la parliament sichecho bali mukola ki budget ya baje approving tenaba sichecho so I don't want achitegedde so I believe General Muhoozi should come out ataliko you remember what happened nga tugende na mugongo bomu ezakuba wali eri ne batugamba atendala ziri eri twawunzika nga waliyo abali munda mu security abakozinga insecurity to get budgets so I believe General Muhoozi abimanye ebimu era mujja biwulira bajja bakwata Kim kuyabadde kansanga gawa just like as I said in the beginning nti nsaasira nnyo abakoseddwa abazadde naddala kubanga nze ndi muzadde yamanyi kitegeeza okuviirako omwana wo mu mbeera efaanaganako bwetyo naye nga bwe nakugamba Mwami Sebugenyi ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eno naye nga ansa nki ntono tusooka nituddaku katono nnyo ku ssomero wali nti essomero lino wadde bwana buto ne security yeetaagisa kubanga abaana abato abo ebisinga babaamu bakyala naye wano mu bya security mufunetagamu abaami kubanga nawedde nti omukyala omu okugezaako okukakanya okutangira omusajja ono yagezazaako nakasukayoko mayinja akube omusajja amayinja olinba omukasukira amayinja nga kyasobola ng'omukyala mukonfrontinga ate nga naye atidde kuba omusajja waviira ku bwana ayinza omukola ki kati ngaekyadde ekyokwetaasa kasukayo ku ki mayinja ago asobola okuba nga atangira omusajja okumalawo abaana abo bonna naye awo ngaba essomero tuyinza okubanenyamu akatono nti security yabadde ennafu nnyo okubanga omusajja yatuuka mu mbeera efaana bwetyo kakati n'ekirala naye ndaga nti ebibuuzo bingi ansa ntono okusooka bitunga ebyokwerinda nja kubyebaza this time round nti mwebale nnyo mwebalidde mwasobodde okutuuka mu kifo mu budde naye baatuuse mu budde kubanga juzi Mwami Sebugenyi one waffe Zana wakibizimba kitebeneza kyakwata omuliro naye muganda nga twalajana ne poliisi okujja okuzikiza omuliro ogwo netukola bulaivu netukuba ku masimu abamu tukubya obutumenti abapoliisi bano bakwatibwako kyatwala almost 2 hours
naye omusajja ono wenjala kugamba nti I salute police this time round n'ebitongole ebya security nti bayanguye munnange ne batawasa omusajja ono ate kugaba gwomanyi gaba abayaya abali kugaba omusajja yafunye kuwadde akawundu konna okiraba teyafunye kuwadde akawundu so nga mob justice mu kaseera olaba oli bakasimu mudakika bbiri bamumaliriza naye yasse abaana 4 naye tafuna kuwadde akawundu. Kale tubeebaza nti mwayanguye mangu tusuubira nti omusajja ono this time amujja kusobola okumukucunya atubuulire ekigendererwa kye kyabadde ki ekyokutta abaana bano, kubanga singa obuli oba mob yamukozeeko tetwanditegedde nti abaana bano omusajja ono yabasiba kigendera bwekiti naye mwayanguyeeko ne mubanga musobola okukwata omusajja ono. Naye kitwagala nakino nti obwangu buno mwakozesezza okutaasa omusajja ono mukoleko ne mubirala ng'omuyonga gukutte omuyonga gukutte Mariama netuuka okuggwawo juza nakatale kembaawo akatwe kakwata ne kaggwawo ne kabengera naye nga tiri musirikale akolaki ate kana akaali wano katwe wano mabega wano mumbaawo yekensokeddeko ako nga fire brigade neeriwa eri kumpi awo eriwo enyini awo ono mwamufunyemu nnyo interest y'okumutaasa amangu naye tubeebaza nti mwayangu ne mwangu okutya okumutaasa naye osanga bandi badde bamukoze eki bamumaliriza so n'ekirala kyenjagadde okuba nti njogera ku nsonga eno nti bannasecurity mulina omulimu gw'amaanyi nnyo okuba nti ekintu nga kino nga kiguddewo ate obutakozinga nnyo yes mob yabadde yagala okuba nga omuntu ono emutuusaako obuzibu olw'obusungu mama misebibye ng'omwana wo nga agendere mu mbeera eyo kituufu nze rawo abanzi mwiza nange okunkuba esasi embeegi mwakozesezaamu ennyo okugumbulula abantu bano naye yabaddemu bukamba amu nemubakuba nemubahalasinga nnyo tomanyi ono gwohalasinga ayinza okuba yomu ku bazadde baani b'omwana ogwo ate eri muntu ayinza kujjaawo nga si muzadde abamu ayagala kulaba nti gyali mulamu obalemisizza tuyingira lyanjyadde ly'amaanyi nnyo lyemwakozesezza okukakanya abazadde abo kubanga kikiyitibwa omwana buli muntu era ng'oyagala okulaba obusungu bwe kwata ku mwana kwata ku maali mpozi wali ono mukyala naye wano omutoyiza kulemesa muntu kugenda kulaba mwana we musome mulikiba yes tukyanakyoyinza kuzza abaana bafunidde obuzibu Joshua so tubadde twakalaba ettemu lya omuzadde yatta omuyizi w'emyaka 10 gyali 18 yamutta olwa muwala we ate taba ono yalumbye essomero nasanjaga 8. njagala nsooke nange nakusiima poliisi kuba mu njegezi ze zigwawo buno bwe bwangu bwe twasoose okulaba nga busitula abamu ku banene mu dakiika ezitali zawala kuba enjega nyingi zize zigwawo naye abanene tebatera kusooka kusitukirawo bajja luvannyuma nga bazze kola forensics n'ebirala ng'ebyo naye nange kambasiime ku mulundi guno mpozi kyamugana kansooke mubuuzeeko kati ekyomuliro gwe twagambyeko oluusi poliisi eyinza okukeerawo naye kibuuzo abakeddewo be bakugu oba be batuufu abagenda okukola ku mbeera eriwo bayinza okujja bayinza okujja naye ng'abazze si be bakugu mu kyekigana bali anti ab'omuliro ate tasobola situka nga tasuse kumanya mbeera eyo etya abasooka kugulawo omanyi waliwo omuliro gwakwata wali mu kisenyi omuluka eyasookawo ng'erina afu y'amazzi yali akageramu nga temuli nedduka eno ogwo guba guzze nga tennaba kutegeera mbeera eyimiridde etya kati muluka yo muluka ezo mbadde nsubira zibeeramu amazzi ensonga lwaki poliisi oluusi ekubuuza omanyi waliwo obutambi bwetibawira nti poliisi ya Uganda abamu bajogerako bibi nga bagamba nti bw'oba nga olina embeera esooka kubuuza babbi bali bameka kati balina kinaki embeera eyo kati bwekubuuza omuliro gukutte kyenkana ki ekizibe kyonna kiweddewo oba eba eyagala kumanya tulete moloka nga mmeka kati embeera eno yabaddewo olunaku olw'eggulo ekyamazima
ya abakuuma ddembe ababadde okumpi kyali kyekimutagisa niwoba olina batuni oba tolina muggo oba olina nga bwoli ku lwaki ate bw'oba otuuse ekyagobyezangawo abantu kuba mu kusooka obutambi bwa soforumu obw'amasimu naddala abantu badde bayingidde empaka munda mu ssomero naye kati poliisi bwejja etandika opushinga omu ku omu baleke kutataganya bujulizi era poliisi kyetusuubira mu kaseera kano kukola okunoonyereza kwonna okwetaagisa at least ekyenjawulo kiveeyo mu bye tusuubira ekikwasa ennaku kwe kuvaayo n'ebintu bino wammanga tusuubira era mu okusinza ku reports ezijja okujja ekikwasa ennaku kwe kuba nti bagenda mukebera omutwe kyetutannamanya oba gujja kujja nga mulamu bulungi omutwe bwe gunajja nga batugambye nti yabadde mutabufu wa mutwe awo tutandika okuva ku nsonga eyo nga tugamba nti teri kirungi kijja kuvaayo oba omutabufu w'omutwe nemba mutute mu kooti era mukakana naye obuzibu bujja okuva kwe kumuta kuba tukirabyeko enfunda eziwera nti oba mutera bwe bati bw'oba mutera bwe bati nkubulira bigambo bino eyo mada case ogiwulira tulabye abantu bangi bebasaasira tokiwulira nko nze nali ndabyeko waneno kanyamunyu teyata muntu aliwa damu kakati so embeera ezimu zigwawo ne tusuubira ffe abantu okuba nti poliisi oba abakuumaddembe oba bebyokwerinda ensonga eyo beetagwa gikwasa amaanyi naye ate ne babanga oba ngamba bagyebakiramu naye ku mulundi guno katusuubireyo ekyenjawulo era mu lipooti abatuuze zibaagala okuwulira so si nti yabadde mutabufu wa mutwe tukimanyi bw'aba yasindikiddwa bakireete nga kirambulukufu nti yabadde asindikiddwa era okunoonyereza okutuufu kukolebwe alipoota ejje ekyo bannayuganda kye beetaaga mu kiseera omulamu asooka n'okujja ku ssomero n'asaba ekifo n'agenda n'akomawo omutwe mulalu kale wadde waliwo abafuna lipooti ne bagamba asimira uganda oba 40% bannayuganda balalu wagira balipooti eyo 40% tuli balalu mubeera ng'oli mulalu nga tumanyi nti oli mulalu naye ate obulalu obwo obutuuka okukola ekyo waliyo elevu y'obulamu obutayinza kutuuka kukola kintu ekyo kati abantu abalalu no nga tebatera kutta bantu babeerawo tetwagala okusaba poliisi nga muleeta alipoota eno tetwagala kule mu kigambo kya bulalu omusajja nga tulina okusuubira ekyobulalu kijjeemu tetwagala kula mu kigambo kya bulalu lakini nze kyensuubira kati poliisi egenda okukola kuzaayo omutemu ono ewuwe makage banoonyereze ne makage wabeera actually Sebugenyi ne mukulu Hakimu I will beg njagala kusaba mukulu Alfred kuba ebiseera emu yatera okukwasaganya press eya banamawulire aba reporting awo waggulu ne mukulu Tom mbasaba any step gye mutekinga whether kumutwala ku scene whether kumutwala ewakawe search warrant ewuwe mbasaba invite the press the public will wish to follow up on this case. Naffe fenyine banamawulire twetaaga okufollowing up on this case. So it is a humble request to the press team eya police okubanga inviting abanamawulire buli step gye batwala be it taking him back to the scene be it okumutwala ewake uwe jasura n'okumuleeta mu kooti that de n'okumukolako exam kyonna kye bagenda omukolako as long as kirina okujja mu public we would beg because tulina kyakye tuteeka nti ate tuli mukweka kozi kirimu ekinabwe ono yaze mu public abantu bamulabye so let's have it in line kyonna kijje mu light tukirabe bannayuganda bakifollowing kale katugendeko mu kuwummulako we tukomawo tugende ku nsonga y'emisolo emijja egyaleeteddwa wali eri mu parliament gavumenti mweyagala okuyita okulaba ng'ensolo efuna ensimbi okuyimirizaawo eggwanga katukomewo atulaba oli ku KTV program the Swingboard emezi abanamawulire oli lwakutaano tubira ddala wali ku ssaawa emu paka ssaawa 3 tugenze ku nsonga y'emisolo emipya egyaleeteddwa mu parliament minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyensimbi Henry Musasizi yaleese emisolo yategeeza nti amafuta gayongeddemu ekyebibiri sementi bagenda mwongezaamu 10,000 okuva ku 5 baali bayongeramu ku luli omusolo ku mayumba ogenda kuba nga oguwa buli mwezi singa luli badde bacollecting buli myezi 3 n'owaayo omusolo omusolo ku langi omusolo ku bintu bingi nnyo agenda kuba nga mbikuwa amaaso awo naye nga gavumenti etagetinga ocollectinga trillion
34 ngeyita mu kitongole kya URA ate nga budget esuubirwa ya buse 84 ku luno bwe naaba nga tekyuseemuko oba okukenderamu oba okwongeramu biba bintu bibiri kweyongeramu oba okukenderamu. Musamali musolo kugenda kuvaawa ku luno banga n'abamu kuwadira oba olyawo bizinesi nyingi nnyo ezigudde olw'enkola ya trade order kwetoloola eggwanga. Gwe nange kyasobola okugamba kiri kimu twenyweze oba tujja kiwulira twenyweze era wenzija twenyweze kubanga tugenda kola ki genda kiwulira. Temwalinga wano banabyabufuzi nga balya nga ba sente zaabwe nga muzirya bano betwalonda waneeno bakuwa sente za parish development model kakadde tewamanyi oba zinadda oba tezikomewo. You get it? Buli we tuva mu elections always expect budget eddako okubeera waggulu. Emisolo buli we tuva mu kalulu emisolo olina giteekawa waggulu to recover what you spent in elections. For government to recover nekirala it is part of Bob. It is part of extracting money mu bantu. Saturation ya sente zaffe sente zibadde nnyo mu bantu. So it is also a method used by government, by experts to collect money zireme kubeera into saturation nga nyingi. Bw'otunuulira ebintu byebongeddeko omusolo bye bintu ate ebisinga kati okukola ki ebintu ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu. Ngenda kubalira why and lwaki bakikola bwe batyo. Gavumenti bw'ekizuula ne bwe baggwe bw'okizuula nti kasooli ali mu kutunda nnyo buli muntu addukira mu ki mu kulima kasooli. So demand ebeera high ate nga supply eri wansi. So bagenzo okiraba nga Bannayuganda bazimba buli lunaku enkya n'eggulu. Gwe wooliza nti siina ssente wali basitudde kalina genda awo genda najjeraawo genda akulambira awo yambuka baana abasajja basitula ebizimbe buli lunaku naye bebaani naye nga bebaani nesente bazijjawa ndoza ayigigyawo alina okuyingiriramu nze nga nze Sebugenyi this time round sina gwe ngenda sase actually ngenda kuwa credit planning authority n'abakoze budget y'okwongerako sente ku bintu ebimu. Trust me wadde naffe tuzimba naye ffe tuli bagula busawo 10 busawo 5 busawo 2 n'okolako ky'okozeeko n'oyimiriza. Waliwo omuntu nga takyagula na sementi ku hardware amujja mu factory nga baleeta trailer container nze nakirabyeko wano hamu ng'ali mu kuzimba wali sementi teyavudde nga mu hardware n'emitalimba jazzenga direct nga trailer yereeta bagenda kutandika ku factory ne baleeta wano ebintu. So trust me I'm happy with that okwongerako sente ku bintu ng'ebyo so that we can be instead of going abantu babadde tebakyanywa sukaali omutaddeko omusolo. No, it is okay. Abantu ku butto kweyongeddeko omusolo tewali buzibu bwonna ku mafuta oyongeddeko tewali buzibu bwonna. It is better than okugenda okwewola sente kuba jjukira tutakuŋŋaanye sente ngaffe Bannayuganda bwe tutakuŋŋaanye sente zino ne tuweza sente za budget ezeetaagisa nga tunagenda kwewola naye nga ffe ngaffe zetwetaaga at the moment ku budget yaffe ey'obusaana mumeka 34 we bulina collecting 34 we bulina collecting naye nga budget yaffe 44 manya 44 it is 44 yes kati wetuba twetaaga 44 ate ffe nyinyi tusooke tukole ki twekolemu omulimu thaano ogenda okusooka okwewola tusooka ate tusasuleko ebbanja ate tuyoke tukozese. I'm happy with that. It is okay okwongerako nusu 10 it is kunze agula obusawo 10 oba 2 sikiinaako obuzibu kuba wemba bayongerako 10 sementi kati ali mu 3 mukyala agera tuka kwesa kitundu nedda
it depends on what wori nati chekugamba me I'm from we Kampala I'm from Mbale bamugula meka Tororo cement ne Hima cement factory zili 40 kilometers away from Nzewembera. Cement tumugula ku mitwalo 29 bamongeza yakatwani twali kugamba byene Kampala. Bamutaddeko actually bagenda tebana na kusoma budget naye cement bamongedde katali ku mitwalo emeka esatu. Emitwalo esatu flat tubaddeko ebiri. Kati oyo eri Mbale wane Kampala waleni. Cement abadde ku mitwalo esatu ne nusu meka. Mu 10. Kati mongeddeko nusu lumeka. Esatu agenda mu 32. Kati agenda mu 32. Dukira n'omwana amuleta. Esatu kitundu akasawo kafuna okujje waka. Sebugenyi bw'okwata nusu 10 gweruti. N'oluwa gavumenti ekuzimbire kubo kogenda otambulira obeera okoze loosi. Enaalizimba. No. It is okay. Look, Chester yagala kyekino. Nonze sasula omusolo ku mafuta. Onzije ku mafuta kuba buli kala kusasula omusolo ku mafuta. Ate ne kubye ngendo okukozesa. Mu bulamu bwa bulijjo ku butto ontaddeko gavumenti ku butto ontaddeko sukali omutaddeko ennyumba w'ensolo otaddeko ne Land Road agenda kwongeza. Gavumenti ekolebwa abantu. Unless if you want us tugenda ate tweyongera okwewola. Na omuzukulu wasasula eri ebbanja. Me am okay with government okola kyona kye yakoze. Soko simbe wakati. Hakim. Nga omuntu abadde apangisa ennyumba ya mitwalo 15. Land Road awulidde nti omusolo kati alina gusasula buli mwezi. Land Road naye tagenda kwongeza. Era muganda wange Sebugenyi njagadde okwawukanawo ne muganda wange agamba izi happy. That's why mgaso kasimbe wakati ono yayogera byawagaga. Ekyayogerako mbu ali happy is okay with it. Takitegeera. Kubanga mwami Sebugenyi ezo sente zozo bajja kuga nti bongeddeko 10. Amafuta bongerako 2 kati gali mu 5 yogera kubaka kaga naye nga gavumenti yeyongeddeko 10. Tena gavumenti embalya tena isibwa nayo etandika gwa musanvu naye kati mugwo okuna bali bataddeko da sente bwe banamala gisoma ngo wadibongeddeko 10 nga bongeddeko 5 kati Land Road oyo n'ogugambye oyo baba namugamba nti sente zakusula buli mwezi obadde osasula akayimbawo kazigo akaffe tusookerwamu ka mitwalo 10-15 ojja kuba bakakutiise ku mitwalo nga 25. So kyemwana Arnold kyoliko muganda wange kintu kizitowa nekirala sente zino tujja kuba tuli very happy okuba nti sente zino muzikuŋŋaanyizza muzongeddeko omusolo mugwongeddeko naye omwana Adamu wa wansi ono wanayinki n'afuna mu nsimbi ezo. Era bw'ogamba nti no tuzongeddeko buddiyo baali bongeddeko ku sente olaba nga service delivery nayo nga nnungi nti kuleka ebitundu ebimu ebitonotono naye kati ojja kutuma enguudo bafono kitusinga okwetaaga zenguudo ennungi ge masomero amalungi ge malwaliro agalimu abasawo n'eddagala ebyo nga singa obikolera gwe omuntu wawansi ne bubanga toze kumpe no partial development model ebyo biba bimala mbasa kyenkubanja naye omwami Sebugenyi yakutegeeza n'atwala ku KTV enkyaliro sente ne bagenda kuzongeramu zisinga kuyamba bali ate abali waggulu kuba balabe classified budget ya State House yageze billion meka 8 obwo buwumbi 8 classified zibira ensimbi ezitaliiko nakuwa budget ziriko mbalirira zibeerawo za kweyambisawo ti president asinye ono namuwayoko zibeerawo teziriko mbalya classified ningira mbuwumbi 8 kati ensimbi ezo n'ebirala weebuuze nti olwaleero gwe nga omuntu wa wansi okifuniramu wa kubanga ebajeti muganda wange era ne bamala ne bagiyisanga bali mu nteekateeka ezo tugenda kugiwuliramu tugenda kukaaba kasokaali kubadde ogulya ku 4,000 mbale ngamba musamanyi nti essaawa zino eno waliyo families kasukaali zamuvaako ngera ava mu kibuga waatamuleeta tebamugula Sebugenyi bw'oba tosobola ku affordinga gola mugaati ngamba mu kyalo ngamba abantu b'omukyalo budget eno tebagikolera ffeffeka abeesobola oba abasobigula lowooza ku mukadde oli Sebugenyi tunuulira tapangisa ali mu kyalo naye nga kasukaali omanyi n'ebutto yennyini saagala otunuulira ebintu bino ng'obirabanga if ate olwo mwagala tudinye
status yaffe ya economy erinye waggulu muve mu kyokka abambu simanyi bongedde emisolo ku bintu because if they don't add taxes we are going to still borrow money. Kati Sebugenyi gwe ekyokubeera nga bakwongeddeko ssente ku bintu bino n'ekyokuba nti n'omusaala gavumenti yagulumbye n'abafuna emitwalo 4 okudda waggulu nagwe yagulumbye nze sirina kyendabamu buzibu bwonna wano ezange we mbafuna emitwalo gyange 5 ne bajjako percent ya 40%. Ate ngogera nagumuwa siddawo taxation ogenda musamalika soke ngenda washadwa ngenda kufuna ojja maaso esonga y'emisolo emije egyaleeteddwa kyamazima waliwo engombo fena tugimanyi omwavu mwavu nnyo omugagga mugagga nnyo kakati omusolo tegwandibadde mubi kituufu fena tuguwagira nange ngamba si mubi but where njagala nkereko olunaku lumu nga gavumenti esaze ku expend bannayuganda ku luli baba babadde bakaabanga olaba nga tebannaguleeta gino gy'owulira babadde bagamba tusasula omusolo ku buli kimu ekibiri kino kisasulirako jukya kiriko omusolo ekibiri kiriko omusolo ogenda ogula kanda eriko omusolo buto buli kyogula kiriko omusolo gw'okisasulira naye kati ekibuuzo kiri bwe bateekako kati kigenda beera kitya ekibuuzo munnayuganda oli owa wansi ku ground abadde tannazimba either ettaka jjadditunda oba asalewo okugamba kanjira nindako njira noonya ssente naye ogenda zinoonya ogenda zifuna service delivery yandibadde enkulu singa ssente ezo ziba zikoze kye zirina okukola muganda wange musamali alina kyagambye nti kyandibadde kiru nti omusolo gugenda tuyamba okukendeeza kukwewola nedda ekyo kikafuuwe era tujasigala gatewola ndabo oziraba bagenda omusolo gwongerako yabadde ya trillion 84.2 netuba nga 44 ze bagala okuva mu musolo nkukakasa kiweemu emyezi egi nga yakamala oyita bweti ogenda wulira nga waliwo supplementary zifulumye waliwo abajja nga baagala owulira nti ali tugenze kwewola twewola mmeka ze twewola tewali kyetwewola nga kika mu buwumbi obubiri teriyo era ogenda okukakana nga munnayuganda ate gwalina ozisasula tukyali ku bino oluguudo terunaggwa mukimanyi nti oluguudo express terunaggwayo ssente zaalwo bakyatubanja ate nabo bakolekitinga bulungi banaatera ndowooza omumalayo bagamba akasente bakafunira ddala tukyali ku ekyo naye ate tukyalina amabanja amalala kakati so nandisuubidde nti expenses zino sagala bafaanane nga bannabyabufuzi naye bwe tuba tutandikira ku musolo ng'oyagala ogutunulize bannayuganda tunuulira gwe gavumenti ospendinga kyenkanaki ogujjawa lwaki minisita ku mulembe guno eno talina musolo minisita akyalina emmotoka 3 akyalina emmotoka 3 ezimuwerekera minisita ogwo ng'ate budget security naye nga tulinayo n'abalina ennyingi nawe okitegeera ekyo abo tubateeke ku bbali otunulire buli ministry efulumya kyenkana kyesasanya kyenkanaki lwaki ombaka wa parliament omupya ogeramu wa 315 ng'ate tulina ssente ate ku ekyo yongerako nti mukifo kyokugamba nti emmotoka kale buli omu ayagala mugambe nti nkuwaddeko obukadde tugambe oba 5 yongerezaako kulwaki omusasula omusaala otegeera kulwaki ababaka bano bogamba nti obawaddeyo balina obusimu bwe bafuna tasobola kwegulira mmotoka teri mubaka asobola kuwangula kalunga tasobola kwegulira mmotoka oyo abatampozi ono wemukono omupya naye njagala ngambe munnayuganda obudde buno wetulaga bwe kuba kukaaba tujja kaaba naye omukozi kola nnyo gwe bakyakozesa kola nnyo kulwaki n'akatini kofuna bagenda tutandika okukanyonyonto kajjako ki omusolo ogwo era bwe gunaatandika ogenda wulira nga bannayuganda ate kululi badde tebakaaba nga bakaabya kajanja kati ate nga bitabuse mpozi kyenjagala okwogerayo kigenda baera kya kimu munnayuganda mu kiseera kino bwe kuba kweteekateeka weteeketeeke wetulaga wookya gino emisolo bwe gimala okuyita gwe ali wano tugenda kufa wano wetulaga munnayuganda wekuba kwenyweza bweba ntebe nywera booti sikibero tugisibe onyweze kulwaki ebintu bigenda kwongera okukaluba tolaba nti abasuubuzi babadde bakyakaaba kati omwaka kafaananyi ng'obadde ofuna kukuba olina zolonderera bakugobyewo kati bakugobye bagambye kankugereza bakugobyewo Land Road akongeza
abamasomero nabo bagenda kwongezaamu ku bisale after okwongeza bagenda ffe ebintu gye tubijja ate awo wagenda okusinga okuva obuzibu naye nze kyenandisabye singa ensimbi zino gavumenti wemala ozikuŋŋaanya zikola munnayuganda n'asanyuka kijja ba kirungi ekyo kyekikulu obudde buno tulaba nga abannayuganda bugenda wansi ku ground munnayuganda kyasinga okwemulugunyako bino byetusaka mu general journalist nti ntuuka mu field yonna wansi ntuukayo omuntu otuuka n'agamba wewe twetaaga abantu abatukiikirira n'ekigasa ky'okubanga abakiikirira palamenti bayitirivu nnyo naye nga okutuuka obutuusi ku ground okubaako bye bakola tebirabibwa olinga oli yagamba singa buli mubaka bamuwa ssente okusinziira ku byateesezza ate baba beetaagisa okusinziira ku contribution yo gundi gobadde mu committee epinale tukulabyemu oteesezaamu katuweyaabire Joshua byetwogerako ebimu era ku byalabikidde mu kuleeta emisolo gino URA yasaba parliament sente nezimba ekizimbe kyayo ekiri URA etawa eri nenakawo ate tegimala nti tegimala yali yapangisiza kipya nenga billions and billions zagenze okupangisa wali eri gondi ya Sudiro ekizimbe kipya URA ewebanga ekolektinga omusolo ate nga naye epangisa segeza kati tugenda kukola ki na abasobozi abasobozi bakyaka abaluli emotoka bobo genza okuyura waliwo emotoka bingi abasobozi bakugamba emotoka zaabwe nyingi zikyali mu URA etebana bakola ki kubasootinga n'owulira ebyo libabikutte ebyo libabiwe naye nze ndowooza bwetuba nga bwe nagambye nti bwetuba bakutereza nsonga eno etandikira ku gavumenti bwengamba gavumenti ne URA embadde manyi gavumenti kitegeeza nti bwe tuba twetereza tutandikire muffe munda ngoze wamu na Uganda okwagala okumujjako omusolo sokoddeyo tereza amakubo go kendeeza ku buli kibadde kisaasanya ensimbi ennyingi ku lwaki ogenda opangise ekizimbe ekyobuwumbi n'obuwumbi nga bw'ogamba nti okimanyi URA ezo ensimbi zagenda osasula okumala mu myezi 6 gyokka ensimbi ez'omwezi 6 zisobola okuzimba ekizimbe omwezi 6 just 6 ate nekira mwami Joshua sikyateeka nti balina kubeera makati mu kibuga nokyopangisa mu kibuga ekizimbe ekyebbeeyi sente zopangisa zogenda okuteeka mu kizimbe kino ng'osooka okweseewako n'ofumako ekibuga neziba mayozi nga 20 n'ofuna ettaka lya layisi n'ozimbawo ekizimbe gaggadde kyogenda okukolamu emirimu gyegyo abakwetaaga ne bakusangayo naye n'ogamba si ekizimbe kyagudde kingdom ki ekizimbe kino ekiri mu bitaala by'emulago ebyomulago ku mukono guli ogw'ekyemma ekizimbe ekiri makkati mu kibuga wekisuma lwentu wakyana abawakakadde nabakolera waneno mukibuga nga apansizawo karuumu buruumu just kakati ekiki ekikwesibya mu kibuga makkati Hakim tunalaba ddi nga gavumenti ekendeeza ku wandiise okusaasanya ensimbi mu bintu byogamba nti wowe kyolaba nawe noga nti kitekyetaagisa mulembe guno ng'okyakaaba ensimbi minisita omuwadde emmotoka ba PS balina sente ziri eyo nga nyingi nnyo tunalaba ddi nga tuga nti president yasaze ku muwendo gw'abaminisita 83 luno yaleese 7 kati wenyewe omulangira gwotunaguze wa mwami Museveni kino kyongambye mwami Ssebugenyi teri muntu yenna kabeera alina kieffecting anakiteeka mu nkola ka president Museveni n'atulaga abana eggwanga lyange kati lyavu era president ensonga na gyaba atuddemu mwami Ssebugenyi n'abatwala ku KTV etuukirira n'ogamba omubaka gwogenda okuba obukadde 315 agule emmotoka zakwekuba ku nfuufu zaki nga tuli baavu oyo mbaka mukwatire $50,000 omugane oba ovuga kasipasiyo mwami Ssebugenyi mwami Ssebugenyi bw'oba oli mwavu Ssebugenyi ng'olina emitwalo 2 mu nsawo kiki ogenda ku mudaala ogula enkoko y'emitwalo 2 n'ekitundu okusooka ogulayo ebinyeebwa osigazeewo akanayambako in case of anything naye kakati n'ekirala budget ezo ez'ebitongole bya gavumenti nene nnyo tuyinza kugamba nti classified budget ejja kubamu obuwumbi 8 ziri awo
zikendeezeeko balina sente za workshop balina zituwa zibamarking kati ezo na expense eyo nga tonnaba gisala tonnaba gikkakkanya budget ejja kubanga ate nga tunawojjaki heroes de twasaasanyiza billioni 5 naye ng'ogamba zonna zaaki waliwo gavumenti yali ya Tanzania abagamba nti emikolo gya independence yali ya John Magufuli yonna n'abijjawo kubanga of course muzisipendinga nga nyingi mu lunaku olwo zigende naye nga zandi bazisokolamu oluguudo oluva e Kampala okutuuka e Masaka nilubeera nga kirasi yaki kati oli nagamba katugendeko mukuwumulako wetukomawo mwandise emisolo bagikendeeze ensaasaanya mugisale bannange tusobola okufuna ku buweerero nezo ensimbi katugendeko mukuwumulamuko wetukomawo ne alipota ya poliisi yafulumiziddwa eya 225 yalaze nti emisango oba oliawo gyakendedde katukomewo butereevu tukomyewo nyongera bongezi kujjukiza bantu nti Easter conference ekyagendera ddala maaso wano ku Presence Focus Center Emengo Kisenyi wa Bishop Dr. David Livingstone Kiganda Prophet Ebenezer Akonai mwali mu ggwanga ate n'abasumba b'enjawulo bakulindiridde okulaba nga olabikako sessions zaffe zitandika saa 6 paka 8:30 ate n'esembayo okuva ku saa 10 paka saa 1:30 eyakawungezi kale tolina kusuwa olunaku olwaleero paka nga 6 Easter wejjokubangikwa twebaza nnyo mwena ababaddewo olunaku olw'eggulo ate era n'abagenda okubawo olwaleero ne Easter kwenyini n'enkya paka ku Mandi mwena mwanirizibwa wano ku St. Focus Center Emengo Kisenyi jjukira ye Solution Ground. Njagala tutandike ku nsonga ya alipota obuzi bw'emisango poliisi yavaayo negamba nti bukendedde mu mwaka guno eno gwe tuyise kivudde kuki bukendedde bweyagamba Joshua Nyimbi tolimbye ate kyabaddewo jjo buli kati obagenda muwandiika buli mu alipoota ejja 225 eno gundi gye twogerako 225 gye bagenda osoma 227 kati gye bagenda osoma 227 etandika na buno bale nnyo ku misango anyway ffe nga bannamawulire tetusobola kugamba nti reporter ya poliisi ntuufu oba nfu because ffe nga bannamawulire we are just stationed maybe in one region oba tutambulako katonotono naye bo nga security they have at least records ate balina police stations in almost police posts in almost every parish mubeera muka police. So for them they can assess by getting all the reports ne baziteeka awamu and they use their researchers ne bafuna comprehensive report eraga nti emisango gikoze eki gikendedde. So there is no, I don't know wajja kwesanga criteria ki okubanga bakakasa omuna Uganda nti report gye bakoze ye ntuufu because even me as a journalist I cannot kwane minister yakubaganye mpawane IGP babadde mu kakiiko ka defense minister General Kayindo Tafina gajiyungidde bitaaga sente okitegedde kati eno police egenda gamba nti emisango gikendedde wabeewa kugamba nti nedda tegina kendeera kyembadde nti we cannot confirm whether report yaabwe ntuufu oba si ntuufu because fete tubeerayo ku desk zaabwe to receive those reports era ye wabagambye nti report eri bweti na bweti emisango gikendedde as the public including us journalists we take what they have told us okujjako nti kati kigenda kuva eri muna Uganda omunganze kati nganze olusenze sina kyendaba 223 almost zize sibeera kyekimu because I've not seen eggwanga okubeera nga security widely stable kati nze tusobola kumpa scenario ya happenings egaba olaba eriemu bweti but it is a like it triggered bana Uganda abasinga obungi okutegeera nti kumbe tetulina security waneeno n'obuzi bw'emisango bwebuli bungi tubadde mu kalulu I think you saw emisango gibaddewo mingi ne bannamawulire bafe abamu okubibwa biki so nze sirabawo kyanjawulo kiriyo I don't know whether emisango egyekuusa ku byokulonda gyali 8 siri mugezaako
kukuba reporter ya police okugikubamu ebituli but I'm trying to show them nti there is no way wogenda okumatiza muna Uganda ku report yo nga buke nyine gwaji preparinga nojibawa so you have a right to prepare a report nga it is in your favor olaba singa tufunayo agencies esobola okumonitoringa report za police ne tufunayo ebitongole nga babikiriza external agencies esobola okujja wano nga bolaba mu kalulu tutufunayo ba external supervisors n'aba inspectors abatunulira akalulu kaffe kati bo report yayo gye bakola sometimes ekaringa more meaning naye tusobola kuŋŋamba nti ate gwakulira institution eyo ate gwa conductinze report wekolako report kati gosubira police esobola okwekolako report negamba kino kyabadde bwe kinabwe ekitenga yekubajje Hakim mudashika nga 3 enso reporter ya police ya bukendede emisango gikendede wabula emisango gya rep jonala yengaji gyeyongedde okusinzira ku gyomwaka gubiri ate kya nalabe nze kyendowooza muli abantu baneno nabo bakendedde abawaaba emisango ku police of course emisango emisango nyingi tugana okulipoti kitegeeza nti emisango gye bategiriyo musamali bamubaka esimu eno alopa ku police bamubbe kubanga togenda kuyambibwa nze mwami Sebugenyi kyenkugamba emisango mingi gibagamba nno gikendedde wabula balimba wabula bakibalina okumanya babuuze lwaki abantu tebalipotinga misango kuba jjo gibaayo nze mwami Sebugenyi waliwo omwami omu yajja ewange n'ajjako n'amapuleti ku mmotoka n'azitwala n'andekawo ennamba y'essimu n'aŋŋamba call me yagamba I have your number please yali very brief and very smart I have your number please call me nasaka ennamba y'essimu era kubanga ono ogenda omusango gono abaye ennamba please bazimba n'oloopa teriyo n'omu agenda kujja akuyambe omupoliisi wadde ennamba y'essimu kweri teri akuyamba ate bayinza okugamba senza tracking z'omusajja eyo nga buwana nakusinga gwana agenda ogogenda ate omugamba nti ngenda kuwabira ku poliisi ayinza obutakuddiza genda obutakuddiza salopa nakuba bukuba essimu netunegotiate nga nemu ekyetaano n'azagirya ennamba z'essimu zikolaki ennamba z'emmotoka wezikolaki weziri kati emisango egyo bwe gityo mingi nnyo negifaanagana bwekyo nga tigiropibwa ku poliisi kati poliisi bwedde neyewanaga nti abannaebuuzibwa emisango tuli bulungi kubanga lwaki omuntu baggwamu essuubi ebiseera nagamba nagenda nendoopa ku poliisi essimu yange bagibbye nawe tebazibbye poliisi egenda kunnyamba ki banzi bange amasemu agenda ku poliisi omusajja ne mwana naŋŋamba naye omanyi abakubba baleka bali awo yanagirira bulagirizi ngeri gye kati ekyanga bagibba nguddayo atoddamu naye omanyi okundagirira nga nakagenda emirundi ng'esatu nga ndoopa ensonga y'emu ne mugamba n'essimu eziri tewakitrackinga nefunika ate ne zino bayongedde kati oggwamu essuubi n'ogamba bebannaye ne baba kibbye kati sijja kugenda kuloopa kati embeera y'emisango weegi bo bayinza okulaba nti gikendedde naye nga mingi n'emirala egisinga egyo ng'abantu baga newe nabya ku poliisi ofutalo sijja kuyambibwa so ekyo tubasaba bakama baffe abakola alipooti eno nti temuddeeyo ne mugamba kaakati tuli bulungi eggwanga liri stable kati emisango gikendedde nedda oba bunoonyereza kiki ekibirako abantu okuba nti bawaabira musero ne bambega ababaniriza bala emisango egiri eyo ewaffe abantu ku makya bukwenda wali katale mugombola y'ensangi mu kiyaya kyengera bano abanyakula obusawo bw'abantu ku buli ku makya balyawo kubayitirivu uli enduulu kase uli enduulu naye kati abantu abo tebaloopa kubanga akasawo bakabbi ajja kubuuza kati mubaddemu ki nalaba nga byakumuwanvuya n'okumala obudde sijja kugendayo Joshua oyina dakika 2 n'ekitundu nsonga y'obumenyi bw'amateeka okuba nga bukendedde tujja kwebaza poliisi bwe beegamba nga kituufu bukendedde lwakuba kati ate waliwo ekibuuzo oba bukendedde in general waliwo obweyongedde in category mu bulamba bukendedde naye waliwo obweyongedde bw'otunuulira ensonga z'ettaka zeeyongedde misango gundi eri
mwami Kajubi yali awo ng'abuuza naye okusinziira ku twetaaga okumanya kiki waliwo ekitali kituufu poliisi egamba ekoze weero tetuganye ekoze era emirimu tugikola era yo okusinziira ku yo analysis waayo gwe yawadde yagambye nti ye etaddewo nnyo enjogerezeganyeza muntu ne poliisi omuntu wa bulijjo ekwanaganyiza omuntu wa bulijjo ne poliisi mbu kigiyambyeko nnyo okendeza ku buzibu emisango n'abantu ne baba nga basobola oluusi okuteeseganya nti wemba omuntu ono nandibadde nina kyengenda omukola ekikyamu ne tuteeseganya ne tugenda mu mbeera ffenna ne tuba nga kiri tukyerabire eyandikoze omusango n'enguleka poliisi yo bwetyo beemu ku beyawadde nti n'abamu ku bantu okubanga luli baali baloopa nnyo kulina okubanga tebaloopa yo egamba nti kitegeeza ebintu biri well off bitambula bulungi naye ng'ate siwe kiki mpozi njagala okusiimako mukama wange ono ye ssebo bamusaba sente emitwalo 5 n'abapuleeti ologedde nawo bulungi yayogera bulungi kuleka mwateekamu effujjo mubavuma zeeyongera baatugamba sente naye kale kanzibula bannayuganda josakadde kawedde kyenandisabye mpozi alipoota eno well tebadde mbi naye ewakyali ebirumira tuterezeewo ensonga z'obubbi bw'ettaka gye gimu ku misango egiri waggulu bwogerageranya n'enjeno mugikendedde naye ate ejje egy'ettaka gyeyongedde ate ebiseera ebisinga gibeeramu abamu ku bakulu oba ku banene tulabye nga ab'ebyokwerinda bangi si mu magye si mu poliisi nga balina oluusi amataka ne babeera nga bo bennyini ate baviiriddeko emisango oluusi najja okukola ki okubanga egy'ettaka mingi tusaba ensonga ya list bagikoleko mu alipoota ejja tusange nti ate tumanya kale egy'ettaka gyo gikendedde tumira ku mukwasi tugende kale mukwase obaddeko nnyo webale nnyo ng'olaba mwami Kajubi webale nnyo obaddeko ng'olaba KTV toyanziza okuwabula kwonna kwobadde Rose naye mutumiddeko naye kwali alaba Maido John nabo kweba newsroom yonna mwebale nnyo mwebayeddama mulungi anzaala birungi Rose ate naye mutumiddeko akensoso nze kyambadde Shadrack Joshua program ene ebeerawo buli lunaku olwokutaano njagala kijjukiza munnayuganda tweyanzege ababadde batwala wano ku KTV mwebale nnyo mwebale management tujebaza Bishop ne Mama Cindy mwebale nnyo kuba enteekateeka eno mwaje Uganda nti bannamwe nabo babeereko wano ku mikutu emirala ne babanga bajja okubanga boogerera ku mpewo ku mayengo ga KTV mwebale nnyo ddala mwenna abadde batugoberera nze Hakimu Biro zekolere ku Spar FM tudaddamu nga tuzzeemu akuume atakumira mpeera njagala kukakadakiika emu Babura Nexowundo oyo sister wange mwagala nnyo ebyokumutumira bingi tujja mwogerako kaawo naye abeereyo munda nga mobilizing mpolampola okujjako leero njagala kutumirako Honorable Miriam High Member of Parliament Mbale District Woman Member of Parliament wange ayina initiative gye yakoze era bampise ndowooza nga 6 bagenda kubeera ku Wash and Wheels essomero kwe yasomera that is Bubolo Girls High School bagezako okukola ka fundraising ka milioni ndowooza ziringa 2 kwa 3 baagala kukola okwejjukanya nti balina bakiba OGs balina kye baakola ndowooza bagala kuzimba gate so fundraising if you are an OG that is Bubolo Girls High School in Eastern Region in Bale Manafa so oba okimanyi nti wasomereyo Bubolo so be part of that kitaddemu omukono mulimu Member of Parliament Miriam High era ya champion nga agenda ku fundraising nga bajja kubeera ku Wash and Wheels nga 6 saawa 4 so be there nange nja kubeerayo kale kumata 10 mpeera njagala naye kutumirako ku muzeeyi wange Mama Nalongo mu Kikonda awo kutumiddeko nnyo nkwagaliza Easter nungi kumata 10 mpeera tugenda mu kirabo tomwera kirabo naye mutumidde soja wange nga kuyidi sajja akaveera Maxera yagala kaveera musumba ajja bikola ku bintu